Breaking news ku mukutu ogwa Redzone TV nga bulijjo waliwo omukungu owa gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni ya NRM afiiridde mu kinaabiro nga bwe gwali ku bantu abazze babeerawo obubenje bw'omu kinaabiro bususse. Mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2024 waliwo omusajja amanyiddwa nga Frank Muthusi ono yafiira mu kinaabiro. Mu mwezi ogwokusatu gwali mwaka gwa 2015 omukyala eyali akola mu kitongole kya United Nations yafiira mu kinaabiro. Mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno gwennyini 2024 waliwo mutabani wa Gordon wava munno amanyiddwa nga Joy Kayima naye twakuwa amawulire wano nga naye yafiira mu kinaabiro. Mu mwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi mu mwaka gwali gwa 2024 guno gwennyini General Stephen Kigundu yafiira mu kinaabiro. Kakati bwe twogerera omukyala bamuyita Grace Lajwe ono nga yakolanga principal chemist mu ministry ey'ebya Minister of Energy and Mineral Development yafiiridde mu kinaabiro. Mukutu gwa Redzone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Mu gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni gavumenti ya NRM obubenje obw'abantu abazze bafiira mu binaabiro bwe njagala okubanga nkuwa wabula nga sinnabukuwa njagala kusooka kuwa ono ali fresh olunaku olwaleero yalangiriddwa era yabikiddwa okusinziira ku ministry ey'ensonga ez'ebyobugagga eby'omu ttaka Minister of Energy and Mineral Development baategeezezza nti omukyala abadde nga principal chemist ow'ekitongole kino oba wa ministry eno yafiiridde mu kinaabiro. Wuliriza okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post nga bagamba the principal chemist at the Ministry of Energy and Mineral Development Grace Lajwe has passed away. Family and friends have confirmed. Omukyala akulira ebya chemistry mu ministry eya Energy and Mineral Development amanyiddwa nga Grace Lajwe yafudde. Aba family ye n'ab'emikwano bakakasizza. Mrs. Lajwe reportedly slipped and fell in the bathroom of her home in Mukono district on Thursday morning. Olunaku olwajjo bwabadde budde bwa kumakya mbu okusinziira ku kiwandiiko kye nkusomera mbu okusinziira ku bafamile ab'eŋŋanda abakono ab'emikwano mbu ono ateeberezebwa okuba nti yagenze mu kinaabiro ne yeebaka. Yagenze mu kinaabiro ne yeebaka oluvannyuma n'afa. Kakati nno bano ne bamubika yafiiridde mu kinaabiro gwa mpuliriza. Mukutu gwa Redzone TV nga bwe nkugambye yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate na subscribe nga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna. Njagala kubanga nkuwa updates zino obeere nga ate tozimiisinga. Wuliriza. Family sources told the Nile Post that she was breathing heavily as she was rushed to the hospital, holding her head in anguish, but unfortunately did not make it. The information coming in is that she slid while in the bathroom and was breathing heavily when she was being rushed to the hospital. Mbo yagudde mu kinaabiro bagenze okumugjayo mbo nga ssa kumukumu nga ssa ku speed y'ekika ekyawaggulu era yagenza awaniridde omutwe gwe nga bambi kirabika ayina obuzibu bwe yafunye ku mutwe era nga bw'omanyi ndowooza oluvannyuma lw'okugwa mu kinaabiro ndowooza n'afuna obuzibu ku mutwe. Mukutu gwa Redzone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nze nkuwa mawulire. Omukyalo ono kigambibwa nti bagenze omutuusa mu ddwaliro nga kirabika tekijja kusoboka era n'afa. In a brief statement, the Minister of Energy described her death as devastating loss. Lajwe, who grew up in Kakira and completed her formal education on this estate and a Master of Science in Chemistry from Makerere University. Ono nno abadde mukyala chemist owaddala era ensonga lwaki yabadde principal chemist ku mu ministry ey'ensonga ez'ebyobugagga eby'ensibo oba Minister of Energy and Mineral Development bamuyita Grace Lajwe. Wabula wano neŋŋendakokko mu nsonga ez'emabega nkuleetera abantu abazze bafa nga nabo bafiira mu binaabiro gwa mpuliriza. Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bino bye bitufuula ab'enjawulo ku mukutu ogwa Redzone TV kukuwa nsonga ate ne tukulambululirako ne tukutuusaako obalyawo obadde tosobola kubeera ng'otuuka oba obadde tosobola kubeera nga osuubira gwa mpuliriza. Mukutu gwa Redzone TV njagala kuwa abazze bafiira mu binaabiro mu nfa abangi gye badde nga bagamba nti ekyamazima esigadde eyina ebibuuzo eby'okumukumu by'otayinza kubanga onnyonnyola amangu ago. Kati wuliriza.
gwali mwezi gwa kusatu enaku z'omwezi nga 31 omukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor ne gufulumya amawulire ng'omukyala amanyiddwa nga Dr. Kevin Florence Tatsio ono nga ye yali akulira kye bayita medical department ey'ekitongole kya United Nations Office for Coordination of Humanitarian Assistance ono yafa era nga kigambibwa nti naye yagwa mu kinaabiro. Amawulire gafuluma bannayuganda ne bagafuna embeera n'eba ya bunkenke awo nno ne tuvaawo. Omusajja gw'olaba oyo munnamagye bamuyita General Stephen Kiggundu zaali ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Kampala Post ne gufulumya amawulire na wano ku Red Zone TV twagakuwa nti the deputy commander of UPDF Air Force Brigadier General Stephen Kiggundu has passed away. Kiggundu yagwa mu kinaabiro mu makage agasangibwa Entebbe era wano bagamba nti according to a statement issued by the army spokesperson Brigadier General Felix Kulaije, General Kiggundu died in his bathroom at his official residence in Entebbe. General Stephen Kiggundu nti yafiira mu kinaabiro kye mu makage agali gasangibwa Entebbe. Oyo naye yafa agenze mu kinaabiro. Tugenda mpola mpola mukutu gwa Red Zone TV webale kubeera ng'okyagoberera. Ennaku z'omwezi nga 22 omwezi gwali gwa 8 omwaka guno gwennyini 2024 waliwo omusajja ono nga yali akolanga marketing yali akolanga executive office chief executive office oba CEO owa Fireworks Advertising baali bamuyita Frank Muthusi. Ono yafa ngera naye mbo yagwa mu kinaabiro zaali nga nnaku z'omwezi 22 mwezi gwa 8 omwaka guno gwennyini 2024 oyo naye mbu yagwa mu kinaabiro. Tugenda mpola mpola byonna ogenda kubanga obimanya bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate tubeere nga tutambula ffenna nga bwe tukutuusaako ensonga z'omukyala omukungu mu ministry eyafiiridde mu kinaabiro. Kakati nga sinaba kubanga nkuzaayo ate ku nsonga eri yennyini gwampuliriza omusajja oyo gw'olaba amannya ge bamuyita Joy Kayima nga yali mutabani wa Gordon wava munno bifeekeera. Ennaku z'omwezi zaali nga 15 mwezi gwa 9 omwaka guno gwennyini 2024 era ne ku mukutu guno gwa Red Zone TV twagakuwa amawulire gafuluma nti mutabani wa wava munno ku myaka 57 okusinziira ku bafamire yagwa mu kinaabiro mu ggwanga erya Thailand era naye naafa. Oyo naye ne tumuteekaawo list nene nnyo njagikuwa bwe kinaabanga kyetaagisiza wabula ali latest olunaku olwaleero gwe njagadde okubanga ate nkutuusaako ye mukyalo oyo gw'olaba ku screen yo ono nga mukungu mu gavumenti eya NRM era nga akola nga principal chemist mu kitongole oba mu ministry ey'ensonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka amanyiddwa nga Lajwe. Oyo gw'olaba yafudde yagudde mu kinaabiro bamuyita Grace Lajwe principal chemist at the Ministry of Energy and Mineral Development yafudde ng'agudde mu kinaabiro. Omukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate na subscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.